Kasongo yeye. Mbali nanga. Banya. Mwana mlinzi msao Dr. Kauma. Gutiriza ate kuuliza. Era nange gwennizi. Kuuliza. Binga mlabye n'obulwadde. Ekirungi kya wano wojja. Ovaawo wojja. Butereevu. Baagalako. Bannange nze n'eddwaliro mukwano buli kintu. Buli kalwadde akankutteko n'abaana bange wano. Bakajjaajabi. Butereevu. Naawe oli mulwadde naawe? Igwe. Nze ate nzikwana atusiri mulwadde. Nze Dr. Kauma abanga bba wange. Yes. Bawo. Ankwana. Kikolede. Omusajja oyo akwana. Ebintu ebyemizembe tugimumanyi. Bawo oli mukyala waawaka. Kale kiringa bwe kityo neewe tulaga. Of course si olaga mbanno. Mannange nyina kizibu buli wendaga nkwanibwa. Kati guwandirowoozezza otya ku ddwaliro eddene bweriti eddwaliro eddene mu ntebe eryatiikirivu mu kujjanjaba abaana n'abakyala Global Health Women and Children's Hospital okuvaamu omudokita omukungu ng'akwananze nzana bano bakafulu bannange ekola ku bakyala n'abaana ekyo kyo kituufu naye kati labanyo batuteesa kalaba nze ninamu ebizibuzibu ate kasente tekamala bulungi kati nga njagala onjogerereyo nti bulinako oluganda engeri gyali wange basalireko ekituufu kyokujja okunkolako nzize akasente kengenda osasulayo banzijanjaba enkayina ne consultation fees girina leka mbakuli wano muzze watuufu olina eddwaliro tebasasuza consultation fee wabwerere kalinga kali amalwaliro amalala omanyi consultation fee esooka okujja ngambye wano nnyonnyola omusawo sooka wadde okyatugamba mwami wa nedda siba nabako bali munsonyi mwenduddeyo naye nga mbalamusiza Dr. Kauma mane munsaasire nsokenjogereko nolumwami Dr. Kauma kansubira nzijukira bulungi sisobola kukwerabira sigwe ewalusa nange yenze n'obulungi abujjukira yenze mukono oli otya natereera watereera bannange ndi oke bannange mwebale kale tewali mutawala kakati bw'obanga watereera ekyo kirungi kubanga bwe buvunanyizibwa bwaffe nedda musawo era mbadde nsaba onzikiriza nange nzikiriza mwatule musawo wange soka tumalirize waliwo ensonga waliwo ensonga mbadde njagala kwebaza bannaimwe bale tuleetera eddwaliro mu ntebe erya Global Health Women and Children's Hospital bannange mujjanjaba mwewale kusiima musawo osobola okukkiriza nti siina yadde ewannuma tolina nze yejje wano nga ndebaleba sirina yadde ewannuma kati ati mutawaani kati just lwakuba nti kiriwo kito waliwo obuzibu yes bwamaanyi kale si nnyo kati oba waliwo obuzibu ndowooza katugende eno nkukwasaganya nedda musawo mukwano nze tonkukusa si kukukusa naye ethics zaffe ng'abasawo tezitukkiriza kukolerako bantu mu lujjuli kubanga buli muntu abeera ne privacy ye njagadde kukwasaganya wekanga gwe nkukoleko mu mutima omulungi nedda musawo nze mbadde njagala wano musawo obajjukira nti wali onzigyeko ennamba yange ey'essimu okijjukira ekyo sisobola kukyerabira sisobulira dda kukyerabira ntasaba nayeyakiyakoya kenyini musawo kyembadde nebuuza ate nga tewankubira mbeera ntawuka wano newali abalwadde bakukolako olusi bakumalawo naye mbaga saasobola asaba kunsonyiwa naye nkusuubiza obutaddayo nja kikwasaganya njagala nkukoleko n'omutima mulungi obeere ng'okkakkana oleme kulowooza nti ate oba kiki oba kiki nesiga Zani bwenga yikina abasajja banjolo
kulonga musawo walwahawa ekyo mukisa omulungi ko bwojja wano buli kimu mba ngenda kikwasaganya era kyagala ogambe nti nokirireeti it is never late kasita ekyo mukisa omulungi ozze buli kimu kigenda kuba bulungi kwagamba nze n'embeera eyo nengamba kanesitulenze ngendeyo engeri gyemmanyi nti abeera kibbeze ye musawo kwagamba mbadde nze kugamba nti musawo kwagamba bwe wanzigirako ennamba y'essimu kwagamba ndi muntu mukulu nakituuka ewaka nenkitegeera kye wali otegeeza wali onkwana nakkiriza era ebbanga eryo lyonna tubadde mu relationship yadde nga tubadde nga tetwogerangamu naye nga ndi eyo nakkiririza eyo okugamba era ku kyalo bamanyi mukyala womusawo omukyala musawo nabakitegeera relationship ng'ogirimu naani naawe anti nedda engeri gyotankubira kati kwegamba nze mbikwegambire kwegamba engeri gyeni nti ndi single mother njagala onyambeko ku buntu obumu ensonga ngaeza gaasi yanzigwako amanda gagwamu nate sitera gakozesa ngulayo gasatu ngafumbisa bijanja lwalumu naye nagwe gaggwawo amazzi bagala gasalako wiiki ejja akaana kange kana kato bakatwala ku trip bagenda ku trip ejo mitwalo 7 kwagamba bingi naye ngamba ngejilo omwani omulimu gwa mulungi omulimu gwa mulungi ngamba nzijja ompewuleko obumu ye musawo mukyala ani mukyala kacha yes nyakuse ensonga yetegerekese bulungi njagala nkubire obutereevu nkubulira amasimu nti nze n'obunene bwange n'obutono bwange nakyo kikyendi sisobola kukola kya busiru ate nenjagala baladde bijanjaba sisobola kulinda nekino kyogamba buna enamba yasimu njirina kituufu nagikusaba era nze kenyinze nagikusaba naye sikikola kugweka abantu bonna baladde betujanjaba wano tubajjako enamba z'amasimu babuuze babo mwena mwine namba bonna bakwana kintu tubakolako fola nti twagala okumanya ali mu mbeera ki tusobole okwongera okumukwasaganya oba tumugambe nti jangu ku lwokusatu oba oli mu mbeera ki nebifaanagana bwe oyo ani gayita mukubireko ku nkya yaleero kakati ate kisinga okwewunyisa ate gwe saakubira yalina omulondi n'ogumu ate gwe ofuuse leenya sireenya musawo musawo tokiyogera okiddereenya kati abantu bakiwulire batya kakati bano singa tebategedde mazima nga badde balowooza ngu ddala oba waliwo enkolagana wakati wange naawe badde bagenda kitwala batya musawo kulaba abasajja obalaba abasajja bwe mutwe bwe mukwana n'abakazi b'abandi ne mubasoola bwe mutwe bwe muzaala mu bakazi ne mubasuulawo musawo nze togenda kusalo kwata nkumi nnyo wakiti nfule mu transport manye nti nafuna ezinzizaayo mukyalo musawo ngenda kutuukayo ku kyalo ntunule nta ngenda kukola nti musawo mpasente temunsi wenze tondeka mu mukwano twatandika relationship wanza nesimu mpasente mwaki mpengu mutwalo kutwala mpengu nyenya